engineer nsaba mpulirize ensonga yo eri nnyo ku ssente diru kyeno gye wali okutulo yingira palamenti waliyo ekyenyo ekyo kyewali oteekamu ssente. It is my dream to go in parliament. Ekyo kyekirooto kyange. Ekyo kyekirooto kyange. Yingira parliament. Kitali njagala. Nze n'omusaala naye bandigututte gwonna naye nga ndi mu parliament. Kyekirooto kyange. Anyway, ebyansi bisekerwa naye omusajja ono yalibadde tasekererwa kuba ayina kayita mu bulumi bw'amaanyi Bwana Kawesa nuko komanda nga bwe yali weeta kati yagamba ya NRM komanda naye yalibadde ayigira ku byonna bonna babadde bajja babeerawo n'ayigira ku ebyobufuzi by'eggwanga Uganda birina bingi ebyokusomesa singa obadde ojja obigoberera n'abakulembeze ab'enjawulo okutandikira ku ntebe esookerwako waggulu bantu bafiirwa bulamu ng'abasajja baagala kusigala mu bifo we bali bw'ogambe muwateekamu ssente ate nga kisinga ekwasa ennaku mu byonna ng'oli mu kuwaayiriza mbu waziwa ba NUP wateeka ssente nnyingi nnyo mu NUP bula oyogera ebintu bingi omusajja omukulu okaaba mulemesa ne munnammwe okwogera nze era awo mba nabwatuuse ttanga mwangobye edda ku sho okitegeera ne buba bulumi bwenkana butya kati ate kino kyokola bw'oba watandika ogamba oyingira NRM ng'oyagala buyambi kati tebagenda nno kati ate bbukuwa bino kabalwansi okaabira wano n'okabira ku erisho n'okabira ku enosho n'okabira ku enosho bakulabe bakuyite ogenda kufundikira ng'obuyambi tebabukuwadde kubanga bano abatukulembera kye baagala mwe ababadde bajja babavuganya baagala okubalaba nga muli mu mbeera enyigirizibwa ng'otuuse ku kisenge. That's what they want. They want go back kuki kye baba bagala okukola. They will just sit somewhere and laugh at you and like look at the noob goons. Goloza kiki ogenda bagamba kikyuse goloza biki bye batabagambye. Biliyoni z'abakasuku nno zino ettaano zaataanudde abantu bangi abaagala okubanja naye bwana NUP komanda Bwana Kawesa tokyali NUP komanda lwaki kikozesa Bwana Kawesa yinginiya bwe wali oyingira ebyokulonda bino bwenga bwewagala nti ekirooto kyo kyali kyakuyingira palamenti bwe wamanya okumanya ebyobufuzi bino biringa muzimu bwe wamanya nti tebafunye kaadi kiki ekyali kikutwala mu buukano ogenda okulwonooneramu ssente zoli mu kugira eminga mu waziwa NUP kyokka wali otambuza kampeyini zo wazitambuza otya tolaba nti ebyo byonna biba byakwekwasa. NUP tolina kyogibanja terina kyekubanja gwe kola bibyo nga tobiteekamu NUP bw'oba oli wagala NRM oba oyegalira mwami Museveni n'ebigere n'osiita ne NUP segenda kuyambisa kuwesa ssente z'oyagala kubanga tolina gwe waziwola ate tolina gwe waziwa okitegeera bawangula ba NUP balina kaadi nga n'abantu balusuulidde mwaka b'abantu bafudde nga gwewo ssente ojyonyumya. Honorable Mwanga Kivumbi Vice President wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kkomera bamuteekako gwa butuju abantu 10 baakubwa amasasi ewuwe mu kulonda kati ate gwe nga Kawesa ojjonyuma mbu bakubba sima wayonoona miliyoni 600 ewa Honorable Namugga Lutamaguzi abantu baakutuka ne bafa mu nsi wawe mu kulonda kuno abantu wawe batafiiridde. Amawulire gazenga gabijjayo ku NTV ng'olaba nti ono yali agenze walunaafu ono yali akoze kino ono baamusanga akola kino yamukuba amasasi ne bamutta. Amawulire obadde ng'ojja ogalaba kati ng'odda gwe kuggo wa ssente walibadde weesiima nti tewafiirwa bulamu kana akalu kaali kavaawo mbitewo naye baalikuwadde kaadi ate komanda wali tojja kuwangula kati leka zambaale pulasi y'omukasa ekirooto kyange kyakuyingira palamenti nze ssente omusaala gwonna naye bagutwala kati. What's the essence of you going into the parliament? Mbomusala gwange nona ebagutwala nze kirooto kyange kyakuyingira parliament n'owuliranga you have a low reasoning capacity. You do not even look the fundamentals. You don't even look the laws of an MP. Wabula gwe kyofaako kyakubeera mu parliament. Genda bakuweeyo ogw'okuyonja gye giri by the way.
You can act as a cleaner in a parliament. You can act as office messenger in a parliament. Hey, what's parliament? But being an MP, it takes a man. It takes courage. It takes a leader to be an MP. Because you're not going to just sit there while we're kutesa, while we're kuyiza, while we're oversighting. That is speaking on behalf of your constituency. The only thing you need is to go and sit in the parliament, that's all. Oh, you know, investing in business in kusala. It happens. Though like our singer it is understandable. I'm praying for you, my brother of Neo Jakaloni. Otakirize bintu. NUP.